Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukirize tumutendereze Katonda n'amatenda amajjuvu agatali mbukende gumusaba sokusasira n'emirembe ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abantu b'ennyumba ye nabona batambulira ku nkola jjajja nayo okutuuka n'amiri amaaso ga Katonda. Allahumma amin. Okay, tukule tumanyi olishe tugenda kuyisaamu ku ddiini eddala eryekirokole. Wiiki eyewedde omukulu Susan Makula ne Aloysius Bugingo yakyala n'abamawulire. Kino kyogerako n'amawulire ebyo byasaani bintu byenzikukutu obanga kyogenda okukola ekikyamu. Kyenjagala okugamba pastor tumwaniriza mu busiraamu ajja asiramuke kubanga omusiraamu yawase omusiraamu abaana awasa namba 2 namba emu amala mukweka ayagala mmanya namba emu amanye nti agenda wasa namba 2 kubanga ayinza onyiiga newankubadde Katonda yatuwa olukusa mu Qur'ani nti fankihu ma taba lakum minan nisa mugende mbawase ababanyiridde mu bakazi. Akubye yenna gosanze ewandege yanga akubye baawo naye n'agamba masina oyinza wasa 2 wasulaasa oba 3 warba oba 4 nga ndi in khiftum alla ta'dilu fawahidatan bwe olimu akatengo oyo golina omwakumala ajja kukuba kibuuko. Kati njagala kutegeeza pastor agende akakasa abantu nti yasiramuse ajje nja mutoza shahada inshallah alimu akatengo kubanga omuntu omusajja anywedde ku magulu 2 bobono wasa olikiriza no baga mujje nasazeewo ngenda wasa namba 2 naye olimu akatengo wa musajja bwamala wasa munamba emu mbusiramu nojogamba omukyalawo nti wayingenda wasa namba 2 wa musiro boli mujega okujja ko omukazi mukwataganya enjoge amagezi oba omukazi ngekyo naye yakyagala ayagala omwongerako naye omukazi abakazi ba Allah ekiyabawa yabawa ekibayite buba era omukazi awulira bubi nnyo omugaseeko omukyala munne. So kansabe pastor yasaba divorce omukyala Kenya oli omukulu n'agaana bwaba anti kakati ekyo kiraga nti akyamwetaaga oli kyenvudde gamba nti namba 2 namba 2 namba emu ne namba 2 olwo oyingidde busiraamu kubanga ezo eddiini zabo tezibakkiriza kuwasa bakazi basukka mwomu. Kkirizo gye tukutoze shahada inshallah otandika okusaala mu musikiti nze nja kusomesa eddiini pastor sina buzibu. Pastor Bugembe pastor Bugembe bwolaba ali musensesize kuba ebintu bino yabivumiriranga kuba waliyo pastor Kiganda Serwadda oba omuwulira Serwadda yagalako omukyalo namukuba embaga Bugingo n'akyogerera esawa zinate yali mu Qur'ani Katonda kyobula yatugamba nti atamuruna nasa bilbirri mugenda ne mubuulirira abantu enjiri nga mbagamba okukola ebintu ebyali badde ebituufu mu ddiini yammwe watansawuna anfusakum gwe ne weerabira nti naawe bikwatako by'obagamba wa antum tatluna alkitaba nga mwabasoma ebitabo ebyo ebirimu ebyawandiikibwa. Allah n'abuuza afala taqiluna temulina magezi temutegeera mwababulira ebintu mwogera n'obulira abantu omukazi omu dini omu ababiri kive kate gwe. So bwobanga botubosazeewo tukugamba jangu ene waffe endiga zigobe zite zikwasa abalala banazitambuza ojje tukutuze shahada eyoveeyo. Era njagala okutegeeza Teddy mkyala mukulu munange ddamu ogenda ofumbire balo omufumbire ettooke anti kakatana ate bayawukana kyekiraga nti bayawukana ebigambo si bye byawula abantu mu busiraamu wetusewana gamba wano fe mu busiraamu bamala okugatta mu kyaki eyo oba mu ekereziya ne bamala okugatta mu kanisa bw'omala osiramu kate tuddamu bagatta kyaggwe eri tuwa eddiini ziri akugattibwa kuli eri kwe bakugatta eri tukuwa ekitiibwa era tetuddamu bagamba nti kati ale mujje tuddemu tubakolere certificate endala biri byaggwa amakulu bwabanga biri tannabisazaamu obufumbo obukyali
butukuvu okusinziira ffe ku ddiini yaffe ng'obusiraamu omuntu oba tannakweyambulula mu busiraamu nga tonnamweyambula tonnamuwa talaka ne bagamba abghadul halalu inda Allahi at-talaq Allah kyasinga okunyiigira mu nsi wansi w'enjuba kwe kugoba abakazi omukazi talina kyakoze n'omugoba nga tewali nsonga kubanga wamala omutunze ebbeere mu kabbuli abakazi abo bannange bababeererawo mukazi n'awangana nawe emyaka 2 n'akufumbira mukazi wattu yajja ebbeerere likyali ttutu nga lisonze liti nga lifumita n'ofumita nomala oddisuula nomala omumaleko figa tekyali asuula mugamba nti how are you tekyasuula mukwana tekyakyasuula mukwana omaze okumumala kumusupu yenna ogize n'okoowa n'ogaa nti agende noonoonya omukazi omulala mubeere bantu balungi bwe muba mubuulira abantu enjiri nammwe mwebuulirire bino mbigamba nga mubuulizi munno njagala okutegeeza nti ebino tebikoma ku ggwe wekka bw'omala okubyogera yabuuza Katonda nti atamuruna nnasa bilbirri mubuulirira abantu okukola obulungi mu nsi watansawuna anfusakum ne mwerabira nti nammwe bibakwatako bye mubabuulira abantu okomagamba abantu oluusi kyolaba bamala ajja n'abuulira muweeyo nga ye tasobola kukwata kuwaayo soka oweeyo nze nange nja kukola ki nja kuwaayo oli exemplary kubasigadde gonyina okulaga endiga ekyokukola bwobanga okoze bwotyo kati ate abagoberezi enkya omuntu ojja kulaba endiga ngegamba pasita naye bwati bwe yakola nange gwenyina kukola bwe nti so twagala okugamba pasita mu mutima mulungi ndi mubuulizi muno ate nga bino nze alina bigamba muno bwe siibikugambeko oyinza obutamanya kyakola kituufu newankubadde okimanyi togere ku mukyala Susan Makula omukola aliko kati wali omusajja yatubuulidde bbaaka bulawumbiye yakula naye yali akola mu bbaala omusumba ayagala babbaala okukyuka kubeerawo mu bantu ng'abasajja bagira asobola okuba nga bwatu bwe yali n'abantu bakyuka tomanya ayinza okuba bwe yagenda ow'omusumba akyuka ekyokubiri gyetusinga okwagala mu nsi muno omuntu enkyukakyuka y'abantu leero oyinza okundaba bwe nti ninga naliko omubbi oyinza okundaba bwe nti nga naliko omutemu oyinza okundaba bwe nti nga naliko omukyamu so kitwagala nti abantu kukyuka bw'abanga bwatu bwe yali n'abanga olwaleero afumbiddwa mubuulizi wa njiri abuuliddwa musumba afumbiddwa musumba amakulu nti kiba kiraga nti ensi eba ekyuka maama nnyabo nala okutegeeza ebigambo bino nti obanga wagenda wa musumba faanana nga abafumbi b'abasumba bye bakola ki ababeera ofumbe ate oleme kuzza bye mabega obuzibu omukyala sitalina tabbu afa Allahu amma salafa Allah amusaasira ambuyikirire ensobi zayita obanga yali mu bbaala n'ebirala oba bamuloga yamanya afe n'amayembe ge naye ekikulu mu byonna amanye ekyokola kubanga tebasobola kuloga kumalayo osigalamu akasala ekkubo kati so akakasala ekkubo obanga okyakalimu bwe ddiini yo nga tekukkiriza kukola ekyo kyewala gambe nti jangu osiramuke jangu tukutoze shahada oyingire obusiraamu tulabe nga tutambula inshaallahu taala bambi bali tebamanyi bagoberera bugoberezi tebamanyi gwe baliko naye kaŋŋamba abamuwabula pasita bugembe pasita bujingo kaŋŋamba abamuwabula muyambe bambi mumugambe ayinza oba tamanyi twasobola okukola ebyo byonna nga tamanyi kubanga abantu bano abakula be bakubuulya kyoli tosobola kwemanya nti ki kyoli naye okusinziira nga bwe mumanyi naye abantu endowooza gye bamulowoolezaamu byagenda okukola bigenda musuula ate ayinza obutakitegeera kati n'abitegeera nkya so salawo olusala lumu oba oli omuwa divoosi omuwa divoosi omugobe omuteye oba si ekyo kola ekiddako ojja osiramuke tumanye nti mwasiramuka tutambuze inshallah siri katonda kumanya kikinaabaawo ntya naye nga amakulu nti buli wobeera omwesimbu bwoti buli wobeera ku layini bwoti katonda tatera nnyo kudisappointinga era mugira nemuga nti abantu baalinga abasaaga mwalaba omwana yavaayo lema
n'ayogera ensonga ye lwatu misana tuku omukono ne gukolebwa misana tuku Kenzo n'awanika emikono n'agamba nkitadde ne bawukana mirembe ekyo n'amanya nti ono agenda nnoonya pulaani B obuzibu tulina abaana tebasalawo era kano kagenda eri abawala bonna ali awo ali aganaaga tamanyi kyakola n'abavubuka abali eyo tamanyi musajja gwafumbira n'ono tamanyi musajja mukyala amufumbira waka ali awo asalawo ayika endusu bw'alaba oli mwekino kyasaamirya nga kirabye oli musalewo olumu omanye omusajja gwewafumbira omanye nti ono gwegenda ofumbirwa ekyokubiri mwefumbiza ne mugenda mu maka g'abasajja omusajja takuwasanga tamanyi wammwe n'osalawo ofumba oze omusajja nategera omusajja osiike oli eyo osimba amannyo naye Mungu n'agera omusajja n'agezaafa nga takuwoowanga nga takujjangayo wammwe mu mateeka tugenda kukwata emaali yonna tugikwate tugigabire abaana abo abatuufu abamanyiddwa nti bazaalibwa omukyala yawoowebwa mu butuufu tojja kufuna yadde kicupuli nkubuulira musaleewo mugende mufumbirwe nga gye mufumbirwa watuufu omanye nti omusajja gwe nfumbiddwa ampasizza mu mateeka naye ffe tugenda na bujulizi tubuuze certificate ziriwo ezikulaga nti oli mufumbo wano ziri ludda wa bwe ziba nga teziriiwo nga tewaliwo bajulizi kubanga ffe mu busiraamu bwe tuba tunawoowa omuntu wabeerawo bajulizi bana ku sayidi y'omukyalo ne sayidi y'omusajja abasajja babiri ate nga basajja abanaawa obujulizi ku kufumbirwako singa banaabula buke ku makya nga babuze nga tebaliiwo bakakasaako obujulizi obwo wallahi ogenda viiramu awo mugende mufumbirwe mugende mujjakako abasajja omusajja mugambe bw'oba tompoye wiikendi nze ngenda kunoba onobe ogende mugenda kufuna obuzibu bw'amaanyi nga temumaze kulaga bufumbo bwamwe butuufu bwe mulina kukola saba Katonda w'ekitiibwa abali eyabaganya okufumbirwa abawe mufumbirwe abayimbi muganya okufumbirwa muli awo kiba nakugamba mufumbirwe obulamu butono obulamu bw'ensi wallahi ogira n'okaddiwa nga make-up takyakwata teri musajja asobola kugamba how are you so bwanga okyalina chance eyo ebbeere likyali tutu okyaliko oli gezaako basajja ogire abasajja bakulaba bakwagala n'abalala bangi abawala muli eyo mutukula bukuuzi buli musajja w'omulabo yagala mutegula ssente mwe mulooza tukola mu banka tubakoye ebintu byotukuulakula ate namu abasajja timulekerawo wa abaana ssente ajja omusimba esatu omugambe ze ziriwo agane agende bagala otukuulakula tumbaavu oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo